agenda mutwala yabadde agenze kusula ku munvubu era ku mutuuze munnaffe awo mu Kizito eyabadde afudde naye bw'akomyewo ku makya kwe kusanga ekitalo ekyo nga kiggudde. Nnyina w'omwana ngenza okulaba asale kuba nsanga wali ng'akaaba najja nkwata naŋŋamba omwana wange akasajja kamusse konza omwana bamusse nga fena tuvaayo nga tugenda mpaka emmanju tugenza okutuuka ng'omulambo guli mu ddiiro yabadde nannyini bbaala maama we banga babadde n'obutakkaanya ate era omwana engeri mu kuggulawo ng'alabika yawulidde eddoboozi lya step daddy we gwalaba bulijjo waggulu yamulese ayambadde ka blouse wansi ng'ali bwereere gamba yakyawagana n'akasajja ako mu biseera bino naye ne kamwewerera era n'ebbaluwa kagiwandiisa soose kuwandiika kyanaalaba tagenda kukyerabira obulamu bwe bwonna era bwe yakiwandiisa eggulo limu ate era bwatuuse ekiro n'alumba omwana nga nnyina agenze kusula ku mufu kyamanyira yakonkonye n'amuggulira ng'amanya aggulira taata we n'amwala n'amukozesa ate n'amutuga n'amutta. Vumirira abasajja abatayagala kukola. Ono omusajja yasanga omukazi alina ssente ze n'amwagala kati basobaganye okumugoba amulemeddeko bulemezi lwaki lwa butayagala kukola. Alaba talina gy'alaga kwekutta omwana w'omukazi ekisinza okuluma bambi ye mwana we omubwati ku nsi. Bo bamaze naye omwaka ngogu mwaka nga gumu naye nga ffe tumulaba era nga tumumanyi ekikolwa kino ekyatuuse mu kitundu kyaffe nkivumirira nesakuvumirira yenna era nga nkubiriza abakyala bannange mwegendereze nga mufuna ab'emikwano bemuwangaala nabo kubanga omwami ono kye yakoze yarepinze omwana
n'amala n'amutuga. Tetufunye naffe kitumazeeko obugezi naye kyemmanyi bukyo tusaba abaami oba abasajja be basinga okukola ebikolobero mu mbeera bwete kubanga mabegako omwezi nga gumu kyejjeera tuvubeeko ekikangabo bwe kiti kumpi mwerusi yemu eya Kizito ne Kalungu. N'olwekyo bino ebitugwako abaami tusaba abaami abakola ebikolobero bino beekube mu kifuba kubanga kisusse naddala mu tawuni kanso yange ey'e Luweero. Noonyereza kugenda mu maaso omusango